Okusinziira ku mawulire genfuna gwe ssebo banyabo atulaba buli muntu yenna awagira oba ayagala Ssaalongo Erias Lukwago ngenda kusaba oyongere omussa mu ssaala zo. Okusinziira ku Nganda ze bategeezezza yesterday bannamawulire Ssaalongo Erias Lukwago embeera gy'abaddemu si nnungi. Ne munnamawulire amanyikiddwa nga Kanalwe Mugumye yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti lwe yasembayo kyaza Ssaalongo Erias Lukwago weeks ntono nnyo emabega, he could barely complete an interview. Yali tasobola nakola interview ya ddakiika 2 ogimalako. Kyabeetagisa ng'owummulamu n'abaako eddagala ly'amira n'abaako empiso ze yeekuba okusobola okufuna amaanyi agamusobozesa okumalako interview. Ab'Enganda ze batugambye yesterday abasajja bwe baamututte babagambye kale mu mutwale n'eddagala lye, tebabaganyiza na kukkiriza mutwala n'eddagala lye, baamututte nga talina kintu, ekitegeeza nti he has spent 24 hours without his medication. Abasawo abakugu bategeezezza nti embeera ye wabanga tafiiriddwako, Uganda is likely to register a dead person. Abakulu mu kibiina kyakulembera ekya PFF bavuddeyo nabo olwaleero ne babaako statement gye ba issuinga nga basinziira ku kitebe kyabwe e Katonga, nga bakulembeddwa omu ku bakulembeze omwogezi w'ekibiina Lulume Bayiga. Bavuddeyo ne bategeeza eggwanga ku kiki kye ba planning okuzzaako singa Muhoozi tavaayo n'ata oba nazza Erias Lukwago mu makaage. Wano we basinzidde ne basindika okulabula a warning eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ono ye taata wa General Muhoozi ne bamugamba nti benna mutabani we byakola biri ku ggwe, ye gwe yamuappointinga. Woba tosobola kumulagira, then everything is going to take both of you. Njagala owulirize ekibadde ku kitebe kya PFF e Katonga nga bawa oba nga bategeeza eggwanga kiki kye bazzaako oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa pulezidenti waabwe. Katukomewo, tovaawo. Okukutuusaako ekiwandiiko bakuntumye kikuwa obuvunaanyizibwa okujja mu maaso ga kkooti ne bakusoyasoya ebibuuzo. Ekyo kyekitiza mutabani w'omukulu w'eggwanga ow'amaanyi ekyenkanidde awo okuyimirira bamubuuza ebibuuzo bamusoyesoye kyekimutiisa. Kati oba ekisanyi kiyinza okukutiisa olwo omusota gw'otootye. Olwaleero Mwami Kayine Lugaba General Muhoozi ateeka okukitegeera nti okukulembera eggwanga si kintu kyangu. Bw'obeera nga okwogera obwogezi tugenda kusavinga ekiwandiiko bakuntumi kiyinza okukutiisa n'okukwata omutume bw'otyo kikulaga levo kikwoli mu bukulembeze. Naddala nga kitaawo taliiwo akakasaawo n'amagye n'emmundu. Naye twagala kubategeeza kino, mpaawo kigenda kututiisa. Abantu abatalina nkizi bajja kutusanga nga weetuli gumite. Baali balowooza nti bajja kukwata Besigye n'Obedi Lutale babateeke mu makomera, tubulweko obutuuliro, tubulweko abawonde. Weetuli ate ffe tuwondera bali. Basobola okugamba nti bakutte Lukwago bamutiisetiise, oyo bamukwatakwata dda, ebyo byonna ebimutuukako kakati tewaliwo kipya mu bulamu bwe. Era basobola okugamba nti nno bwe banaakwata Lukwago tewajja kubeerawo process server mulala wali, era weetuli bwe banabeera nga omulimu ogwo bagutuwadde, era wati tunaavuga bodaboda tutuuka ku kitebe gye tunaamusanga. Tebayinza gamba nti nno bagenda kubatta ate munange process server wa kooti buli anajja gwonotta. Kiyinza obutasoboka, naye olunatta wambwa lusooka muziba nnyindo. Tomanya nti eno emmanduso ey'Abannayuganda kwe banaalabira ate ne basituka buto. Njagala okukoowoola ba freedom fighters baffe mwenna
njagala okubakoowoola mmwe ba activists, njagala okukoowoola Uganda Law Society, njagala okukoowoola kooti, Justice Baguma, eno order yiyo. Era bw'obeera ng'osobola nga bw'obadde okola bulijjo kikukwatako okulaba nga order gwe wennyini ne ba court server bazituusa eri Muhoozi Kainerugaba ne banne. Njagala okukoowoola Chief Justice kubanga zino order zammwe zibayisaamu olugaayi. Njagala okukoowoola President Museveni bwadde ne ligambibwako nnyini lyo bw'abeera nga mutabani wo ye yasindise bano okusobola okutangira okumutuusako bakuntumi. Gw'oswala wadde waswalaswala naye gw'oswala kubanga kino kiri mu makaago, kiri mu busobozi bwo okugamba ku mutabani si bwe bate bakola. Nze nzijukira mwami Museveni yakkiriza ne bamutuusaako ebiwandiiko ng'avunaaniddwa okubba obululu. Ye yennyini newankubadde nga yali yabubba naye teyatya kurisiivinga biwandiiko ng'ebyo era teyalina namuntu. Mutabani wo okumutuusaako ekiwandiiko kitestinga butya bw'omugulumize okukwata eggwanga nga bwe mwetegeka. N'olwekyo bwadde ne ligambibwako nnyini lyo gw'osobola commander in chief ogamba CDF-wo nti kimukola si kituufu. After all era gwe wagamba nti waliwo oboowa obukulembeze mu magye nga tasobola kumuvinga na unity y'amagye ey'abajaasi 10. Kaakati bano baasusse mu 10 kitegeeza nti mutabani wo obwo buyinza yabulina. Bwadde ne ligambibwako nnyini lyo gamba ku mutabani wo omukulembeze w'ekibiina kino Ssaalongo Erias Lukwago ate nga ye looya wa Dr. Besigye bamuzze mu makaage batwale ebiwandiiko byabwe era balabike mu kooti. Nze nali ndabyeko President Museveni ng'agamba Professor Gilbert Bukenya alabike mu kakiiko ka Parliament. Naye nga mu kiseera ekyo Professor Gilbert Bukenya yali Vice President era n'alabika. Tosobola kuŋŋamba nti CDF asinga namba 2. Mutabani wo bw'obanga omwekakasa mugambe afeesinge kooti yeewozeeko ku bimuvunaanibwa. Ategeere nti okufumba si kwoto. Ategeere nti abayimirira mu kaguli basajja nnyo. Bw'abeera nga musajja naye yeerage nti alina obusobozi obwo. Gamba mutabani wo si kyekyo ekiseera eky'okwonoona eggwanga lyaffe n'okutyoboola eddembe ly'obuntu ery'obwebange bwe liti. Guluma yaguzza Museveni si gwaza omusango mutabani wo ate w'amaanyi alina amagye asobola n'okumuvinga turukusi. Kooti temuliimu bamagye bamundu ajye yeewozeeko naye era ebikolwa nga kino kivumirirwe. Okay, oyo y'omu ku bakulembeze ng'ali ne bakulembeze banne ku kitebe kyabwe wali e Katonga bavuddeyo okusindikira mwami Museveni kw'ossa ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba okuta omukulembeze waabwe mu Nambiro. Sometimes mbeeraawo nga nkola video ebigambo wallahi ne binzigwako nga siina kyakwogera. But anyways, that is it. Twongere okusabira Ssaalongo Erias Lukwago. It will look so bad. So bad. Singa Ssaalongo Erias Lukwago afuna ekizibu. God forbid. Museveni lumu yavayo n'agamba nti why do you kill someone? When you kill that someone, you make him a hero. Kitandise okulabikanga nti buli kigambo taata w'omwana bye yayogera omwana atandise obisaabulula. Yavuddeyo n'awa ensonga ye lwaki yakutte Lukwago. Naye nga n'ensonga yamukwasizza tekaringa any waters. But of course this is what I think. Kuba ye Muhoozi ku mukutu gw'agamba ekyamukwasizza Erias Lukwago kuvayo kugamba nti agenda Musa Moninga. Right now gwe musango bannayuganda gwe tulina mu kkooti y'abantu. Naye ulirize ebigambo bino. Take it from me. They are not going to just release Erias wabanga wakulizingibwa. Tebagenda just mu releasing like that. There must be a certain gucharge oba ogusango gwe bagenda omussaako. And trust me kano kasalemu. Erias Lukwago
bagenda muteeka ku musango gwa Kanokiiza Besigye wemba sirimbye kuba right now waba talina musango kigenda bakizibu nnyo bano just abantu omulirizi nga bulirizinze. They must look for a big judge gye bamusaako nga ya even bigger than yeekusisa ku treason okusinziira ku ngeri gye bamututtemu n'engeri gye bamuyisizzaamu. Mujjukire ku Edi Mutwe baamuwamba ne bamukola bino later on ne bamutwala mu kkooti wetwogerera essaawa zino Edi Mutwe akyali mu kkomera. Bambita Kali Lugambo Promax Simple MC. For those of you who would love to advertise with us, enamba eri awo wansi gikubeko tugenda batukulinze. Mubeere bulungi.